galo okusala okubanga afuna ssente ng'akyesibye ku diguri eyo yokka mumusekerera era mba mmugamba nti gwe oli very well equipped to deal with the future of yesterday. Olina ebikusaanizo byonna ebisobola okudiiringa n'enkya ow'ejjo naye oyinza okuba nga tokimanyi. Okya bye wasoma byonna wabisoma mu Nile English course mwajja knowledge yakuleetera n'okuba nga otikkiddwa olwaleero naye ogenda n'okugyekanga ne ku syllabus bagijjako dda naye nga gwe amagezi agakutuusa okufuna certificate eyo mwe gayimiridde. Abantu tebategeera change diru olina kugimbracinga naye change olina okuba nga ogimbracinga obudde bonna. Abaana bazaalibwa, abaana basoma, abaana batikkirwa, bonna baagala kubanga bali bulungi. Buli avaayo ayiriba aleeta magezi mapya. Osobola otya okukikola ng'okyali mu ndowooza enkadde? Kyova olaba tugenda kubanga twogera ku trends, tugenda kubanga tuzikozesa tutya. Kati waliwo enkola ey'omutimbagano. Abantu tebannaba kukimanya nti nno kaakati abantu gye twakubiranga ebifaananyi gye twatimbanga tuyita abantu jangu okole kino jangu okole kino tetukyabikola. Ebintu byonna byatuuka biri ku mutimbagano naye gwe okyalina endowooza eri enkadde, olina belief eri enkadde. Waliwo beliefs zenjagala tugende nga tudiscussinga, ez'enzikiriza, ez'eddiini, ez'emikwano gyaffe. Inajja n'akugamba nti nno bw'okwata kino n'okiteeka ku social media gundi bw'anaakiraba alina ekiiso. Ekyo tekigenda bw'anaagira bw'ati bw'anaakutuna ekyo tekigenda kukola. Kiyinza okuba bwekito naye really tubeeko ebintu ebimu bye tulina okwebuuza ffe nga ffe abantu. You see, kati buli omu agenda kutandika kino okuba nga akiwakanako okusinziira kikyalowooza. Naye abantu babaddewo, genda mu America bama bwe bamutikke bwe yayitamu yajja ne mukyala we n'abaana be babiri balabibwa billions and billions ez'abantu mu nsi. Abaana be balungi, mukyala we they have a healthy relationship. Well, ekiso kyabakola ki? Did they continue? Baafa. Naye gwe buli kimu ne bw'oba olina business okyalina endowooza eri ekugamba nti sisobola kugiteekayo mu maaso abantu babe nga bagiraba. Now lwaki lwakuba bakugamba omuntu bw'anaakiraba kigenda kuba kifaanana bwe kiti? That is self-limiting. Bwebanga business togenda gikola ng'ogikolera wansi w'akakabada. Self-limiting beliefs. Olaba kiri ky'olowooza wekikukwata ne kikutangira okuba nga weeyongerayo. Manya nti abaakola ebintu byakola mu budde bwabwe. Olwaleero manya obudde bw'olimu bwetaaga ki. Suppose yourself, kiriza enkyukakyuka, kiriza okubanga software yawo omu-updating obudde bwonna osobole okubanga okwatagana nakyo ekigenda mu maaso. Era kyova olaba ffe kaakati tulina obulumi bwe tutunuulira abantu abagaanye okuyiga olwaleero omwaka guno 2023 waliwo omuyimbi omu abadde afubutuseeyo ng'aleese amaanyi mangi nnyo. Nagenda ne mutunuulirako okwo ku interview nga waliwo abavubuka, waliwo omugagga gwe yagenda n'akyalira n'amuwa akatabo ke. Omugagga oyo sijja kutya kumwogera, bamuyita Hamu. Bwe baali bamuteeka ku interview yagamba nasomya akatabo kano naye temwabaddemu nnyo bifaananyi, y'ensonga lwaki saakagenze nnyo. Abaaliwo abavubuka ne basekereza ne baga kati ogenda kuba ng'ogaggawala banti bakuwadde akatabo, genda osome akatabo. Naye nabatunuulira engeri gye baali nga boogeramu, baali basekereza mu ngeri y'okujerega nga bakulaga nti nno kati bakuwadde akatabo genda ogaggale, kwe kitegeeza nti ne bakuwa akatabo kano tolina ky'ogenda kubeera. Natunula ne ngamba wow, ignorance, obutamanya. Ffe abaddugavu ddala okusingira ddala, ffe nga abaddugavu tuli banafu nnyo bwe kikwatagana ku information, bwe kikwatagana ku kusoma. Naye ate okusoma abantu bonna it is proven beyond doubt nti okusoma yengeri yokka omuntu gy'asobola okufuna information. Bw'omala okufuna information kitegeeza nti nno osobola okubeera ng'osobola okutunuulira okutya mu maaso n'oba nga tokyakutya. You can look fear right direct into the eyes n'oba nga totya, n'oba ng'ofunye obuvumu obwo. Era ekituleetera okutya butamanya. Ate ekireeta obutamanya kuba nti ekireeta obutamanya butasoma.
kati abantu tebaagala kusoma. Ensonga lwaki tebaagala kusoma kuba tebamanyi migaso gya kusoma. Bw'ona akisoma n'okitegeera kijja kukuyamba. Bw'otakitegeere kitegeeza nti era tewakyagala. Tekisobola kwagala nga naawe tokyagala. Ky'oyagala kye kikwagala. Kati nabo nabatunuulira nga bajereegerera kitegeeza nti tebamanyanga mugaso. Balowooza nti no bw'onaakwata akatabo n'otandika okukasoma ogenda kubanga ofunamu, ogenda kubanga ofunye obugagga. Si bwe kiri. Akatabo ako kakuyamba okugenda mu bwongo bwo ne katuuka ku emotions zo, ne katuuka ku birowoozo bibiri ebikusikiriza okuba nti oyagala. Bwe ebirowoozo ebyo we kagenda nga kabituukako webetiba pa, kitegeeza butereevu nti nno osobola okufuna amaanyi agasobola okukikola. Nze nkyogera luno kubanga nali mbaddeko awo nempuliriza nensoma abantu abatuzzaamu amaanyi, nempulira nga ddala nina obwagazi obukola ekintu era neŋŋenda nembaako engeri gye nkiyiyamu mbe nga nkifuna. Bwe bwoba olowooza nti no bw'owulira ebigambo ebyo tebirina kye bikukyusaako, weetunuulire. bw'oba musiraamu buli lwogenda mu muzikiti n'owulira nga babuulira kikyofunamu, tekirina ngeri gyonna gye kikwongerako okwo ku nzikirizayo, n'otandika okubaako nga olina engeri gy'okyusamu mu mpisa zo. Oba bw'obanga oli mu kristaayo, oli mu katuliki, buli lwogenda mu kyaki n'obanga osaba, bw'ovaayo ebikolwa byo tobiraba nti birina engeri gye bikyukamu, ng'ate bikyukamu butereevu kusinziira ku bigambo bye wawulidde n'amaanyi ge wajjeeyo. Kati ani akugamba nti nno bw'onaasoma ebintu ebikwongerayo mu maaso kigenda kuba nti nno kikoma bukomyawo? Soma, noonya okumanya ng'onoonya na kigendererwa. Puroguramu eno gye tutandiseewo nkukakasa bukakasa ababadde bangoberera ebbanga lyonna bagenze bakyusa, naye togenda kukyuka nga ddala tomaze kuba nti nno onuyiridde, ng'omaze okuteekayo omwoyo gwo nti ddala ozze kukyuka, ozze kuyiga. Ne bw'onaabitunuulira obutunuulizi nga mu mutima gwo tobyagala, tebijja kukyuka. Bw'onajja ng'ozze mu ngeri ya kisaazisaazi, ozze kujereegerera era tebirina kye bigenda kukuyamba. Tugenda kutandikawo endowooza y'okumanya tusobola tutya okukyusa obulamu bwaffe mu myaka 5. Emyaka 5 bw'otandika okugirowoozaako kati n'otandika okusiiga ekifaananyi n'oziteekeramu ddala kala ezo ne zinoga n'okikkiririzaamu, ogenda kufuna amaanyi agagenda okubanga gakyusa empisa zo. Buli lw'onaatandika okukyusa empisa zo ogenda kutandika okugenda ng'ofuna results mpola mpola. Ekizibu kyaffe mu generation yaffe twagala nnyo ebintu ebyamangu, fix quick. Kyova olaba abantu abasinga balowooza nti emirimu gye tugenda okubanga tukola ffenna tugenda kuba broker, kuba yawulirayo nti nno mukwano gwe bwe yakola obwa broker obw'ettaka n'ayongezaamu n'afuna millions 5 oba 10. Get rich quick schemes ezifaanana bwe zityo, ezo nze si ze ŋŋamba. Abamu nafuna omulimu neŋŋenda mu gavumenti nembaako nawuutanya ssente, n'oli n'azimba n'agula apartments. Eyo si yendowooza oba si yenkola gye njagala tugoberere wano ewaffe, kubanga ffe twamanyiira nti nno buli agaggawala alina kubanga bbye. Tugenda kutandika mpola mpola. Emyaka 5 tugipulaninge kuva mu nneeyisa yaffe, abantu be tubanga tukolagana nabo, ebigendererwa byaffe tubenga tubikwata tubigatte wamu. Gwe nange nkukakasa nti bwe tunaaba tusigadde ku puroguramu yaffe eno Bakaluba Real Talk, tugenda kuba tulina kye tukyusa mu bulamu bwaffe. Ogenda kutusanga ku Facebook ne ku YouTube Bakaluba Real Talk. Bw'onaagenda ku TikTok noonya Haji Bakaluba. Neesiimye era nsuubira okubanga tutambula ffenna ebbanga lyonna, tubenga tuyiga ate tubenga tukyusa obulamu bwaffe. Sigamba nti ffe abasinga okubanga tumanyi, naye tugezezzaako okubanga tunoonyereza, era tugenda kuba tukuleetera abantu abasobodde okubanga bakyusa obulamu bwabwe. Tubenga tusobola okubanga tusharinga stories ezo, tugezeeko okulaba nga tusala entotto gwe nange osanga mwe tugenda okuyita okufuna obulamu n'ebigendererwa bye twagala mu bulamu. Mwebale. Kiki ekireetera omuntu okugaana? What makes a human brain object
omuntu oyinza okuba nga